Katonda guma bino na byenjogedde. Katonda alinayo omwami wuwo. Ate omwami wo alijja talina kwogera bya kisirusiru. Bwajja nga ddala ze kuwasa mugambe mutwala wa pastor Damuliro. Ogambe oyagala kumpasa. Tugende wa pastor Damuliro nayo mugambe. Kasitola banga agumye ng'agenzeeyo omanyi ng'ali ku kituufu. Naye olaba atagala ate madde yagala kusooka kujjako oyo. Duka miki. Mukyanjagala ne mukozi. Oyo duka misinde mwe mukyaza bawala bammwe. Mudduke. Omukazi omuwala tonnamuwasa. Ewaabwe togenda ngayo okyaza waati. Olumalaze basabireko ekyoyo ky'obwenzi kiyita wali. Ekyo tebakikutula bati. Ekyo bakikutula dduka misinde. Akuba essimu gijjeeko muteeke mu blacklist. Otherwise tujja kumala okugobako emizimu wano weevulumbule. Atodde ekisimayi dange mbaliriza kimpangudde. Essimu yiyo akanyiga no kalina. N'akanyiga yes yeggwa kalina. Babuliza obukambwe bungi. Essimu yaani sigwalina akanyiga yesi sigwalina akanyiga nno. Awo wuwo omuwala wajja kwani sigwalina obuyinza obumuggalira n'obumuggulira ogulira waati musekaseka bikyamu. Lwaki bubeera mumwe kanga mwesisasisa mu nnyumba? Duka kola ki? Mugambe siriyo ndi bize okwokulimba si kubi. Katonda ajja tegera wali odduka. Siriyo ndi bize. Alo! Nabyo okulimba si kuki. Ati ndi mulokole singa mulimba nade mugamba ati wehedi. Ati naye najja. Ate enkuba neetonya. Ebyo bibazi muggulu tebiriyo. Oyinza okufiirwa destiny y'olwebyo byokka ebyo. Ate kankubuulira omuntu atali ku mulamu omulabirawo mwebuzaabuza. Naye omuntu atali ku mulamu omulabirawo. WhatsApp bw'aba kyatinga kimu bibiri ng'atandise okuweereza ebifaananyi ebitali bituufu. Oyo blockinga kola ki? Bino byensembyayo. Weewale ebireeta obwenzi tuveeko tugamba tukugobako omuzimu gw'abwenzi. Gwagenda dda gwagukomyawo. Kiddemu okiwulire? Gwagenda dda mubejja wawulira. Mmwe mubikomyawo. Weewale ebibuleeta. Ebyo bibuzibuzi byonyumye ebitagatta nga mwogera ku bwenzi, mwogera ku bawala, mwogera ku ki. Biyamba ki? Bw'owulira omuntu anyumye emboozi etakugattako tema. Ebibuzi eby'obuseegu, ebifaananyi eby'obuseegu abamu birina ne mu ssimu yo kati. Bati nimukwetegekera bufumbo. Babwetegekera batyo. Nimukwetegekera bufumbo kati nina okuyiga ng'enjo okukola byo. Olimba. Setaani ayagala kukutwala kukudestroyinga. Ekinaava mu image eyo gy'olaba ng'otandika kuba bufaananyi. Ate ng'ojjukira nakamata akuyita Joshi. Alo! Bisangulemu byewale ezo sites zibulookinga ekusimu yo. Odduke owonye omwoyo gwo, owonye omulembe. Kuno bwensembyayo. Ebifo ebimu byewale. Waliwo ebifo omulokole by'otandigenzeemu. Kaka ebazibwe. Mulokole okima ki mu bbaala? Kimayo ki? Mubuuze mulokole mu bbaala okimayo ki? Ebbaala gye. Evangelisiti. Evangelisiti abamu temunnaweza kisa kigenda mu bbaala. Abamu ayimirira abo abali bamalaaya wabeera mu kaseera. Mbonadde omusanga n'omubuuza oti mu malaaya wabadde okinyeewo. Nabwe ngenze kubuulira njiri. Basawa ne banyabo mwegendereze. We should walk with wisdom. We should walk with wisdom and we should be very careful. Omuntu bw'omulabamu ekintu dduka mwewale. Mukole ki? Tekiri mu sitaani okulaba kaggaaya ako n'osalawo kyekiguubo. N'ogenda okusinga bwe kanaakuleetera ebizibu. No, abantu abamu kyekisembera ddala yawukana nabo. Lunaku lwa leero wabeerewo ogwokubira essimu omugayi nti ebyange naawe. Mukama akuwa omukisa. Okawulira mugayi nti Mukama akole ki?
Langa abantu ambe wesibyeko nga they're just going to destroy your future. Tobagenda kuonoona ki? Otugenda okufumbirwa ng'oweza anti nze nalina okwagala naye baakutwala. Okwo tekwalina kwagala. Actually, wayaka. Lust. It was what? Now, let me wind up this. Now, let me separate for you lust and love. Okwaka. Lust. Okwaka kuba kwagala kutuukiriza mubiri bye gukola ki? Abantu abamu talina kyayagala kirala. Omubiri gumuli busy. Gumuganja